Leka kubula ogamba nga tukube. Ate sewole twakusasula. Akoza tukamanye tuyimbeko ffena erifero batwakusala omwoyo ligwera twakusala So, in office block, then lower section here, the nursery park up P1, right where you can P2, no Kwamboka. They were demanded in the person to open this block and for nursery section, the primary one. Then that will be P2, I think Wabakuwadde ekigambo kkubo mukimanyi ate tomukaka ompadi nze mpa banayo awo yobeera oweereddwa ekinyuma bw'aba ono yafunye tugumemuuko n'omulala ajja kukola ki yatugamba tugumemuuko bano basooke batuule nammwe tujja bakola ki tujja batunuulira. Ekirala ebikwata ku ssomero wano kyekituleese mubeere bagumiikiriza tugenda wulira obubaka bwonna obugenda okuva wano ku nsonga etuleese wano ate ebibuuzo mujja bibuuza ndabeeyo omwamba mmwe gwe bw'oba ozze wano naye nga tolina bulumi bwa nnyumba mwenna mbalina ku lisiti tetugenda kukuwa mukisa kuba gwe olina gy'osula ate ono talina wakola ki nina eggulire nalaga ng'omukyala oba ebiri naye ng'amuzzaayo obuzza ku ssomero nga banne ne mbuuza kiki ntya nti munnange ekyandeetera obuzibu bammenya naye mba nga sirina ssente zikola ki kati omuntu oyo oyinza okwenkanankana naye obulumi bwalimu kati bwe tuba tufunye chance eno director n'atuwa basale kiba kitukola bubi ekyo ekikubireko mu ngalo saba wekitiibwa jjukira kuba omuntu atajjukira mu nnaku ndowooza we aba muzibu nnyo ate nange ne munkwatako ne nsobola okuŋŋanya abantu bano bannensi bangu bakuŋŋanya naye olaba mbakuŋŋanyiza ne bajja naffe kitegeeza nange ndi munene gye muli
kyensuubira kiri kimu abo batuusa mundabiranga ddala sijja kyogera ndowooza mukimanye ekyo mwebali nnyo mwebalire ddala nsaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale n'Abagereka agerekera Obuganda mwebali nnyo mwebalire nze abo batuusa erinnya eddala nze Kavuma n'Eddirango Akabbiro Kasimba ndi mutuuze w'Egganda najjako 28 ne mumpa obukulembeze bwa kansala n'embeera w'amawulire mu nsonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama atukuume paka bwe tunaddayo. This is our main port. Ilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, idumu jumuiya yetu. Ono ye Ruwano LC1 tusangibwa mu luka gwe Bukondo muli mu ggombolola ya Namayumba tuli mu workshop bonna tubaniriza mwebale kubaawo bakansala bonna abavudde mu bitundu ebyawalala nga Joshua Semakula yeegase ne Hassan Bulwadda fe abazadde tuteeseteesenga bwe walaba Musa bwe yalinga ali mu lutabaalo ng'ajja abaana ba Isirayiri Misiri mu budde buno tugenda okubanga abaana ba Isirayiri batujja Misiri alone n'omu gwe neerabiddeko bagamba nti Musa tosobola kunsa abaana ba Isirayiri yekka ng'ali yekka ne bamugamba katugolole omukono nga bwe tunagolola ne vaisi wange ne tugamba nti Bulwadda ono ye Bulwadda nze alone wano Semakula atudde eno ne Bulwadda atudde oludda tuyina ejjinja Musa tosobola kwetengerera yekka kuwanirira muggo gutusa kutumayanawo abaana ba Isirayiri twafuna ejjinja Musa atuule wano ye aladishi owanirire abaana bano kubanga bagamba
abaaliwo olwa American balwana nga baagala okulwana n'abaana ba Isirayiri naye bagamba Musa ateeka okutuusa olutalo olwaleero Joshua ateeka okutuusa olutalo nga balina bulwadda nga tumuteereddewo ejjinja wakati wano asobole okusomosa olutalo olutuleese wano mu Kulaija school. Sina bingi byenjagala okwogera naye RDC tukwaniriza tukulindiridde olw'obulumi batuyina bwolina okutulaasa nga otudde wamu nga tutuuzizza wano. Ssemakula Joshua katumuteereddewo ejjinja kwatudde alwanirire emiti emito kubanga emiti emito gyegiggumiza ekibira. Maama nkwaniriza tufunemu era olukiiko sinaako kazibu konna ndukkiriza olw'obulimi bw'abaana kubanga omwana gwe muto omuto nduguddewo bakate bano Toyenza toyanzike. Director atwanjulira ensonga etuleese oba olyawo nga yebaza mwebaza abaffe bamwebaza ku ki ng'ofiira nange mumpeeke budde omusana gunkuba luku Teacher Christopher, speed. Teacher Christopher, ended urgently. Hi, teacher. We have Honorable Sajilias. We have Honorable Satoko Gavin. Let us see Honorable Sabi Rahima. Next, plus the audience. Our motion today is Father is better than Mother. I support the motion because Father buys clothes. Thank you, Chairperson. Your cabinet
I support the motion because Father pays hospital bills. Thank you, Chairperson. Thank you, Honorable Kura Define. So let us see Honorable Margaret Morgan. Thank you, Chairperson. Your kindness, that's the audience. Our motion today is Father is better than Mother. And I support the motion because Mother's word is closing. Thank you, Chairperson. Thank you, Chairperson. Your cabinet plus the audience. Our motion today is Father is better than Mother. I support the motion because Father pays school fees. Thank you, Chairperson. Thank you, Honorable Carlton Timothy. So let us see Honorable Mr. Julius. Thank you, Chairperson. Your cabinet plus the audience. Our motion today is Father is better than Mother. I don't support the motion because Mother cooks food. Thank you, Chairperson. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable Mr. Julius. So let us see Honorable Nudrahman. Thank you, Chairperson. Your cabinet plus the audience. Our motion today is Father is better than Mother. I support the motion because Father builds house. Thank you, Chairperson. Thank you, Honorable Nudrahman. So let us see Honorable Setorko Garvin. Thank you, Chairperson. Your cabinet plus the audience. Our motion today is Father is better than Mother. I don't support the motion. In Maran, please stand up. That woman is a song ready. That make me say mothers are the best. She wanted for me, babies me by some hands. Can I see that who support my point? I think my point is clear. Thank you, Chairperson. Thank you, Honorable Setorko Garvin. So let us see something. Judge. The parents, Sadi A has 4 points. Sadi B has 4 points. Both father and mother are very important in the family. Sadi best at them for here. So allow me to wish you a lovely day. Kura Joshua, omutandisi wa Raise Up a Child Schools mu Uganda. Mother branch originally eri Masaka, second branch Namungona, third branch newly opened. Raise Up a Child gyetunagako. Bw'oba ojja nno owulira otidde n'ogamba kuba disankubideka nagamba where we are going really is there a school. Bw'oba ojja owulira osikamu naye nagambako Chairperson ero si wanu n'akakiiko ke nti mwandibadde mutula mu miitingi zammwe mujja ne mugamba Ssemakulu oyo tumulabe mu ngeri ya njawulo kuba abantu mbawe essuubi nga baakayingira wano n'enzigulawo obutatya kyalo ne bayingira nga bali emitima nga miki nga mitereevu. Raise Up a Child isomero sipya ate sikkadde lyatandikibwa mu mwaka 2015 bwe tujjako emyaka 2 egya lockdown kiba kitegeeza ekibalo kituwa bulungi. Raise Up lyatandika ssomero nga lyakusaaga litandikira mu nnyumba ey'obupangisa ey'ebisenge 3 naye ng'ekiri emabega wa Raise Up a Child gwali mutwe munene ogw'omusomesa omutendeke. I'm a teacher by profession. Obusomesa mbukoledde emyaka 17 ate njagala mbukoleyo emyaka emirala 10 mu maaso. Ntendesa abasomesa abamu abafuuse ba head teacher nkola ne ttiimu wano we tuli ey'abasomesa n'abakozi ba Raise Up abawera awamu abantu 22.
ye tiimu eno gy'olaba sikola nzekka n'alita mukwano gwange owa secondary school ne mugandi n'ekirowoozo naye okwatiddeko oti abantu bano bayinza okwanza eri mu primary naye nga mu secondary nabo bakwetaaga nentuukirira Mr. Henry. Mr. Henry, you stand up for recognition. Very tiny man but very strong somewhere. Yeah. Mr. Henry atuwadde bus etuleese eya St. Michael International. Ekyo kye bayita social capital. Nga bw'okuba engalo bw'okuba enduulu oyinaani wano na wano. Munoonye emikwano ng'omanyi kina kyegikola ki kyegikugattako. Bw'oba osiika paani noonya asiika sumbuusa ate mwekwate ku Mandela akola eŋŋano kuba ajja kuwa yabwereera okolozeeyo sente ng'okola ki. Munzikirize nyanjule ba members baddayo dukirawo mangu obote nti gy'olemeza eri gitwale we baakuwa tandika omukisa gugenda kusanga ng'olina kyokoze eki kyotandise. Madam RDC, we don't stop at exchanging ideas. Naye tukolera wamu okubaako kye tweyonge. Gula ettooke omuntu mugambe naye Sendawula atunda enkoko n'antala atunda obutungulu ogenda kusigala ng'ettooke lyo ligenda n'obutungulu atunze. That's how we can fight poverty. Tuve mu kukaaba n'okwekubagiza. Tuve mu kino gavumenti tekuyambye. Mbabulira amazitali gavumenti egenda kujja ng'ekwata sente zikusonseka luddawa. Gavumenti erina kupushinga nga nawe bw'okola ki. Mu nsonyi bwe muyinza obutayagala kubiwulira naye ensi ekyukira ku mazima. Bwe bona banaakweka amazima ne tujja munaye baba nanti kati nze bwe munaŋŋamba kino nja kukola kino nedda. Keera otandike omuntu akuyamba agenda kusanga okola ki. I'm unveiling. Ebyange biri practical sibalimba. I'm opening up bursary schemes to raise up a child. Madam RDC yampa backup and is supporting yagenda okuzandivayiringa to be aware that Mwanduse Makula and Raise Up and NAPSA members we are opening up bursary schemes. Bursary zetugenda okuwa tugenda kuzaroketinga nga full bursaries. Full bursaries tujja kuzigaba naye full bursary tetugenda kuwa uniform, tetugenda kugulira bitabo, tetugenda kuleeta bintu by'abaana nti ate talina masuuka takola ki. N'ekirala mulambudde essomero abaana bali smart. Tetwagala tukuwe bursary otuleetere uniform y'egganda ojja kutunyumiza ate bamenya ate biki kakati nze mundaba munsaasire kakati Mwanduse Makula omwana agira asomera mu uniform y'ekyannamukaaka. No thank you. We shall be complicating and duplicating the smart policies. Nyigiriza bursary zetukuwa tugenda kuwandiika wano bano badirector lwaki n'abayise nti mujje tuwandiika abaana bwe naafuna 10 nkuweeko 10 bagende ewa Lukwago, abalala ku New Eden, abalala ewa Mika, abalala ewa Kaseenene, abalala ku Child Care, abantu bagende abaana bakole ki. Madam RDC, I don't do this that I'm a rich guy. I'm a classroom teacher. Naye nakasomesa mu masomero ameka? Kino kyakuyiga eri abasomesa bange abalungi mbaagala nnyo. Naye omusomesa anaafuna mu busomesa talambula masomero. Naakakola mu masomero 2 emyaka 17 lino lya kusatu lyani? Nakola ku Bright Grammar Masaka. Nengenda ku Hillside. Nenva ku Hillside netandika eryange. Naye osanga omusomesa nga buli somero mu Uganda alimanyi. Nammwe kennyini muli eyo muli bakozi naye buli office erina application yo. Togenda kugenda mu maaso ng'olambula mirimu. Funa woofunye webaawa wabi kyusaawo. Ekintu ky'okukyusa kiri mu ffe. Kino nkikola Madam RDC tukwatireko gavumenti. Gavumenti erina ebizibu bingi. Bwe tunaagirekerera
I'm not in any political position and I'm not inspiring anywhere, but I'm doing this for the benefit of adding value to the education sector. When nasomesa omwana oyo osanga ye mukwano gw'omwana wange nkya, bw'anaaba tasomye ye mutemu w'omwana wange nkya. Na buli omu kyakola baako gw'oyamba mu bulamu bwo. Abaze nga muli redde mubeewo nga muwandiisiza abaana, funa sacula. Mr. Michael, St. Michael International eri Wakiso ku district twayogedde ne secondary zigenda kubeerawo. Mr. Michael bwe namala okusomesa wano nga Mr. Michael amutwala mu secondary. Raise Up a Child is a performing school. Madam RDC, we are under Anglican Foundation. Naye we care for every region. Pozingo jewe yabo ababirivingira mu kuyiwa omusaayi owo tomumpa. Bw'oba oli ku maama ssebo nyenya mutuwulire wano tuli ku musingi gw'Abakristaayo ate buli ddiini tujaniriza. Raise Up a Child yakakola 100% emirundi ebiri. Naye March we can register with effect of last year. Twatuza abaana 5 mu 2, 3 mu 5 bali mu first grade, 17 second grade. Nenyiga nnyo nengamba nedda. We aim at excelling. We aim at winning. 2022 abaana 3 mu 5 bonna baakola first grade. Ekyenjawulo kiriwa bw'owerera ku Raise Up a Child. Omwana we bw'akola first grade ennungi, nze taata nze maama nze amukulembera mu secondary gy'alaga. Ekirala omwana waasigala wange bwe musanga mu secondary nina olukusa olumugalamiza ne muvunaana. Bw'ondeetako akajanja ngoba. Gwe bw'ojja n'akajanja bano maama omwana wange, you own kids. A kid has never been for you as an individual. Omwana wa gavumenti wange wo. Naddala temwe kijja kwafunyemu ku ssente bano batikya ssuubi bano. Omwana ajula kusomesa nga amuweese. Abaana abamu ab'ennaku zino bagenze wala. Let's monitor our kids. Tukwatire wamu. Madam RDC, we shall first allocate 150 bursaries. Zino bursaries saagala muzikozese mu by'obufuzi. Nja kuziteekawo enkya nzigobe. Gojje Abu simanyi woogwa. Odde ku kyalo nti ate nze mumanyi gundi yandaba nnyo, gundi yampa akalulu. No. Allocate bursaries equally, irrespective which region, which political party, family ki. Muleke kukwata banganda mubajjuze ku mukisa. Mugende nga ziri equally. Enamba zange mugenda kuvaawo nazo, mujje oleete omwana omuwandiise. Naye kye muba mugoberera, I'm very strict with smartness and discipline. Bw'oba toyagala mwana waafuna empisa, bambi toleeta musigaze gy'akoze eki. Ensi eri mu kwonooneka lwa nsonga. Tetwagala kutugambira ku baana. Ffe twakula ekyalo. Lwaki nakwatiddwako? Ndi mwana we good politician, naye maama wange n'essaawa ya leero akyaweerera. Mu kuyamba abo abalala, ffe ate mwe tufunidde emikisa. Abantu b'Egganda, abantu b'e Nasser, abantu baawa basale zino ziri open. Oba wafuna ettaka oba tofunanga ttaka. Na miitinga mukwano gwange Hassan n'angamba abantu be yawa, ne ŋŋamba kasita oba ng'oyita mu challenge n'abantu b'e Namayumba abali wano, jangu weefunire basale. Juza foomu teziriiko nti ate nze tebamenya, tebutukola forgeries. But all these are endorsed by the representative of the president. Ekirala, lwaki tumuyisa abeerewo amanye nti bye twogera bya mazima. Bye tunaagula uniform kola kino n'okiyingira, tetwagala enkya tutuuke, because there is a consent and agreement.
enkya tukwefuulire tukugambe munnaye ebbasala eweddewo tugikuwa okuva wansi mpaka waggulu kyetuba tukkiriziganyiza beera muzadde bulungi tutambule naawe gye tulaga nfundikira ŋŋamba abantu b'e Nansana temuggwamu ssuubi halo fe okutuuka gye tulaze gye tutuuse tulina bye tuyiseemu ebitukabiza amaziga si weewaawo tokyawa toyogera byonejjusa nkya toyogera byotazze kwenaku zino tulina obukyayi bwe butuuka bano ba Mr. Dickson oyo gwolaba tutwena omusajja oyo muyaayi n'omwana gwoyonsa akula amanyi Dickson ki tuleke kusiga bukyayi ekirala etoffaali okuzimbisibwa ekizimbe ne kiyimirira lirina okuba nga liyidde litya kati bwe muli toffaali erimaze okutegekebwa mulina omuliro gwe mukoze eki gwe muyiseemu obuyambi tubutaddewo. It's a walkable distance 2 kilometers to school here, but we are very challenged that this area has no electricity. Mukutaba kwaffe abaana boolaba wano tulina computer over 100 zitudde tezikola. We are solar powered. Tusaba nga negase wamu kapteni waali Giso wooli abantu baagala service. Tuli limited 2 kilometers from the main road to here. Naye amasannyalaze tegaliiwo. Ekirala, we also challenged with water Madam RDC. Twesimira amazzi ne tugapampinga n'ebizimbe ebimu ne boolaba nga si bikube plaster. It's because of continuous expenditures we are getting on everyday basis. If electricity was there, that can empower the village. Abantu abaloozizaako okuva n'okudda eno, people are seriously settling in the community, but we are challenged with electricity, we are challenged with water. Another thing, poverty level. Chechireto obwavu, people are not sensitized on how to become rich. In one of the things that tugenda okutandika okukola Raise Up, we are going to start skilling. Madamu Nakitto tugenda kuteekako program Raise Up ng'abantu bajja ne basoma how to start business, how to make a business on their own. Abantu ne basigala nga bakola ki? But if we can open and have the people access the services, I believe buli muntu asobola okwerwana. Munnako ey'ekitabo n'ogamba bireke. Naye nga bulamu galeeta. Sebo kibuza muzimpanga nakuonyanyo. Mukama wange Mama RDC naliko ku mukono ng'oyogera oli wanjawulo. Naliko ku mukolo tewandaba naye walimu oba nansa naawe naye weebale kuba muzadde. Ate nekino ekikola ky'okoze nkulabye ng'ojja nange nawaddeyo olunaku olwaleero mirimu gya Ssaabasajja nengiwummuzaako kubanga ne bano bantu babeene. Akati nina kugaluka buli busatu kubanga maama mpulidde nga alina gy'agenda. Bakadde bange ffenna tuli wano okusooka sijja kugamba nti lwa ssanyu. Essanyu weeriririzze naye tuliwo lwa kusomozebwa kwa nsi. Naye tujjukira mu kusomozebwa kuno nti ennyumba zaamenyebwa waliwo afudde. Atakyadda na kufuna musajja ono banze wamulala amuyambe. Tuli ffenna ekitegeeza tukyalinayo mu kisomo ki? Kakitegeeza kweteekamu kiri nti biri byebwebiri kati nzirawa tewali kintu kibi nga kwenda kuwaza buli katu. Ogenda kulaba puresa za bwereere. Olina kuguma n'ogamba nti kino kibaddewo kati nzirawa kuba kyazze. Ova emagombe eyo ova kuziika mwana. N'otuuka n'otuula mu nnyumba era ne weebaka omwana we yafiiridde. So neebaza Mukama nti asobodde okuleeta emikisa gye ate namwe mwebale kweyisa bulungi. Ne babayita ne mujja mwekubireko mu ngalo. Kati obuntu buno wammanga bukulu. Akasooka nkimanyi bulungi nnyo mbadde ndaba ku TV n'awalala wonna nti twafuna obuzibu buno kituufu nange yinza okwenda mu abooluganda naye kigenda okutuyamba kwe kugoberera omuntu kyasazawo okutuyamba. Olwaleero tuzze wano emmotoka yiiri ya Diso sabo nkwebaza mukabbowango yakunyumizaako ne mukwano gwe naye eriko namba za gavumenti kati obuzibu bugenda kuva wano
ebirowoozo byo oba oyagala gavumenti oba tojagala omwana wo okusoma tebimukwatako anaba content nakitakwata kati kigenda kutukola obubi bwekuddayo mu baasi desinamalabi muyantama ekifuze nnyo era nga omwana tajja kugira ng'osigala emabega ensi ekuleka ng'omukazi afuna aladisaina emirimu mingi nakati agenda kajjansi ng'ensi ekola ki olumpu lulussa Ssaabasajja Kabaka yalonda Katikkiro wa Buganda bwe yaleeta abakulembeze abantu bangi abambagamba ate olwoli naye abaffe nze lukwaga engeri gyentegeramu ebyobufuzi FDC ezo nnyukuta NRM ezo nki oba NUMPA ezo nki ebyobufuzi ebikyasinze gwe mutima gwo n'engeri gyolabamu ebintu naye bw'obeerawo nekikugira omanyika kati etrakita yali ya yero yeyamenya enju eyakola bwati akati era noonaze ng'ensi ekola ki tambula ng'oddeeri so seeho boda ku kyalo batukuŋŋaanyiza naye kubabaddewo seewo opposition tulonda nca okulonda kwa kuya bimeka essaawa eno nyumba tugizimbye tutya ajibwadde yatuwadde tukoze tutya reizapo tukoze etya mukama atuyambe tukole ki ebyobufuzi tukusanga engossa ekyo kyenjagadde okubaga nze nazirako emmere maama wange yannenyako nenjizira nebampa ekyenyanja koze bakite mwampadde muwula mwampadde ekitwe nembivaako zibeera munaana ogwekiro nkukuta ejala yo eŋŋamba wazize erumuntu mukulu neyanza nnyo maama neyanziza ate namafuta era abadde sirina amina naye bwe nazira emmere ziwera omunaana enjala teyamanya nti nina emputu teyamanya nti nekoza yagamba enjoka zikola ki nakukuta ŋŋende mu ntamu kyalina kisiibo mukama yanyamba okulya nalyako naye mukudde embabega mu nzikiza nagwa mu ntamu ennene ey'amazzi omugo ogw'entamu ne gunkwata mba sikyavaamu ate gwe nalinziba maama gwe nayita maama nga mpulira akantu k'entamu kankutte era ononene enkovu wano wakuba kinyamba naye singa nakuba nangamba gyemmere y'omutogo bakwade n'endya nalifunya enkovu wetegerere mu nsi ekizibu kyatutseko nze byebyannemesa okulwana lukwago simanyi muntu webafunya ŋŋumi simanyi webakuba kubanga manyi ndi munafu mu mukono manyi ndi wamanyi mu mutwe olyako amalwana kuba obakuba olyagamba oluwulidde owulidde sukaali nti ayingira awulira mubalagala ye ng'agamba eri wabula mukubye akati nsaba tweyambe oba banga munno bamuwa ettaka naye osaba ojja kukola ki oba banga tonafuna weebuuze kubanga ne bonoogamba n'onyiiga omukisa Katonda yagukola olaba nebino bituliko Katonda yakikola tulifuna okusoomozebwa kuno ate tulifuna kutujjamu ekyo kyomugume ekirala babagambe waliwo okusoma nawe nange okusoma kulimu olunkulu oluusi babagambye requirement z'essomero osasula kuza kompyuta osasula kuza kino gwe ng'ofubutuka era ogamba ekyemu mbalamu amagezi twali wano nemutugamba tujjana ki nasuuka ate nimu yaki wekutasiima njagala teere nti esimu ekitambula essomero lino lya bbeeyi n'eryange lya bbeeyi n'eryabakulu abo masomero ga bbeeyi naye ekikulu enkwataganayo kati nsabangamu abazadde naye ndi mukakafu ekibaleese wano n'omutima gwe mulinyiddemu baasi eyo oli bantu balamu nze ninamu ekiŋŋamba waliwo atazze nga busumu muluma batumenya kati sigendagendayo naye asigadde nakuwaza nenjo oluusi bagibona ate asigaddemu n'ekintu ekigenda mu bbeeyi kisigadde waffe lwaluki abantu abasomesa abo bendazeemu awo nga maliriza be bamaama b'abaana bammwe ne bataata basooka nange nina ebizibu byange gwe omanyi oweegumya bwebagenda ndi bulungi nze nina ekizibu kisaawa eno emanju wange waliwo atundawo eka ayagalukaddameka nina akakadde katya kizibu kinjigijja nkiseemu ntya nakikwanjulira ewange wali ate akitundawo ate ojagala okuzimba domitry akireetedde mukadde akaki mwanyina ayinza okubaawo omusajja amugambi tudde ewange gaki kizibu ki ne RDC atudde awo ayinza okuba alina meeting zimusobedde
guma nekyokola ki naye osala amagezi okole ki sikusanga wali metro nioza n'ebizibu omugamba gwenyabo na buli data uli omwana yabula ate wabikatikazi kwalaika wafumbibwafumbibwa nonoba bali bakubyeko naye omusajja wuna gambe nyera kusomeseza omwana aba aliyo nga metro ajja ngenda sibu omwana wange nina omwami enka omuzadde wangange ndege ebbeere eddene akamwa kabi kasaani bw'oba omanyi tibakwatiddeko yongera kugonda nkanize ngira diguli 3 bwezanga nze wandako na diguli 3 ekuyamba si kyakulya kiyamba ani so kakati nze nteesa namukwano wagala disi yasubwa ennyonyi bali bagenda misiri eyo naye nga NRM ina programu gyaleetaddewo yaganda ogenda gavumenti eno mwemugende wafu bumuluma ku myaka 4 emirimu gikoze eki nsaba mukama amusaasire bugira bumuluma ayigensi nze kyova olaba saagala muntu akulembeza bintu bitalina maki essaawa eno tuli ku kirala nsembyayo okubasaba wakati w'okusomoozebwa abaami ne bamaama bali wano tuteese mu maka kubanga obutabanguko bugenda kujja mu bino eyali agula omugaati takyakola ki guma nti mukama aleese embeera mukenda kufuukira ennyama bw'oba olina omwami omugambanga nti leeta kino n'atakireeta ate leka kugabuka kati aba obwagwa bukuli ololo ngenda kunoba tegeera nti kati embeera ekoze eki naye jja kutereera musooke mugula ebitabo abaana bakole ki ekisemberayo ddala mu lubigi oba mu kifo ekirala kyonna oluusi ebiseera ebisinga kuba n'ennaku yaffe yagendayo naye kijja kuba kyabulabe nga aja olwadde akuwadde ettaka ate awulidde nti ate oluusi gwe ate oluusi oleesa akavuyo mu ngeri eyo baatusaba tukole focus etambula ekisemberayo ddala saba tuleke kwenda kuwaza nnyo tabulaba nti mwina ebizibu kyejjeemu nti ebizibu mbirina naye waliwo afudde naye kaneyagale tekigaana kufuna sande n'ogendako ku hoteri ya speak omuza ku biki gendako ku beach bakumanyidde enju yeweekaze RDC yandabye ajirwadda yandabye balina kumpeera omwana tumya oba kyennyanja kirye mu bizibu byo bw'oba ova entebe ojjukire nti waliwo akubanja wali mubayibaasi ensi tekoma kiri kyabaddewo naye buloka teyakubye muki ate mukama tagera kibi ayinza okuba yamenye wali nga tolinawo poloti y'amazzi akuwadde wagirwadda ku lukalu olwakuba aladisa alina gyagenda nze neeyama nga saabaana bano bajja wano nze nkulira ekisakati kya Nabagereka tulira abantu babudabuda kuba nabo bambi ng'abaana balina ebirowoozo maama bajja tujja kuba budabuda nsanya nti kiriba kibaddewo nfunye omununuzi kaŋŋonde kambe n'empisa kanyongere ensabe nfune ebirungi kubanga gwe wantonda omwana wange ajja kusoma enju nja kugizimba omulimu omulungi ndi kufuna nja kubeera bulungi kati funa muno omutunule booti omulegemu ekibatu muliiso gamba ayi mukama nyimiridde wano era ntegeera gwe ndi naye wano muzadde munnange ono kamugambe owange ngamba gwe manya ennaku yo kyazze neyange njirina tewekubagiza nnyo teweyogeza yekka okyali mulamu semakulaze mama mbabazaze liso waali lukwagasa tokabayo wekaze ndi mulamu nyirira nina ebigere ate beera mukwano gwange bwenkuwola nsasula bwompola tondalaasa sinza asoose okwewola ate kino ogenda kukikola oba oyagala oba toyagala ogenda kukikola kuba nkyagala ngwako mu kifuba neyanzebi neyanzeege obawo namba yesimu buli muntu akola atya yetegerere nze mbaga bulijjo sijja kutegerera gwomanyi obulumi bwokola ki olina ennyumba yo gwagizimba nebagimenya salinako buloka salinako baati kati bakuwadde okuzimba eri ogaanye
bakuwadde essomero genda obeerera omwana kubwemanya bakuwadde essomero lyabwerere oganye obulumi bwo obweyagala nze mpufiiringe sijjafinga bulumi bwo kujja kompozi nga gwomanyi olumwa gwomanyi kyoli kyogaa bulijjo saa bategeerera baddamu RDC kuva twamenyebwa amayumba politikisi yayingira mu Nansana twafuka ababi kyama nakola bwati takoze bwati faidugamba kale ebyo byaffe binansana neguwa otegeera kunsinga gwolumu okunsinga nze ngabugambi ti wano kyamaani tulidekano bekati tukulembere nze nga nkulembere nakuba paasi nkusaba madamu RDC era bwotufunye ekyansi endala batuuze bali bubi waliwo obutantu byonna efuna kasente obafuna kaki obapoliti oba akayumba kusaba ddamalazi mpitaamu oba oyite mu bantu tulina omulala tuwa abatuuze baffe abamenyebwa bali bubi nnyo tolaba okuseka wano naye embeera yabwe siki oba olina wokubye noga nti wano nawulira ku setimenti y'omukulu yenninyamiza nnyo koze ngaate kaweddemu naye still tulina essuubi ega nti waliyo abayambi abalala ngaali bibadde byatukolera nkiwo olina emikwano mingi kisobola okukola ki tusobola okuyamba ku batuuze baffe ne RCCs mu Uganda yonna mu luzungu tukiyita Dean of RDCs and RCCs naye nga njagala tugatte engalo zaffe tuzikubire nnyo Katonda oyo ali waggulu ate engalo ez'okubiri tuzikubire director ate tukubire ne media houses eziri wano ndaba STV wali oyo mwami Peter ndaba NBS wali n'abalala singa abantu bano tubalaga amawulire gano twali alitegedde nti no muli mu mbeera mbi so nabo twetaaga tubasabira ate tubeebaze okubeera nga balaga ebitambula mu ggwanga nze omu ku abo eyali aganye era yasigala oba yali aganye ku kintu ky'okusenda abantu mu meeting eyatuula naye ate nabagamba nti ekisooka esigenda kulemberamu kugenda Nansana kugamba abantu nti babamenye mwandabako nebaga nti RDC ozimudde ebiragiro ne mbagamba abantu abo si bebeereetawo bwakira ku makya omuntu n'afuna interest oba napiikinga interest n'agenda agule ki akapoloti oba ekibanja nembabuuza ebigambo nga bisatu bebagamba ye bano nga abakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa kulungamya abantu nenkulaakulana baaliwa era basebe ne banyamwina omumanya ekintu kimu manye emitima gyammwe gyamenyeka mikoseefu gyakaluba naye bwe tutuuka ku kintu ekigamba nti olwaleero bamenye ennyumba y'omuntu naye era aba ayina omuntu ataateekesa mu nkola bulungi kulungamya abantu abo bebamenyedde ki abaana abantu abo batukoze bubi kubanga omuntu akeera ku makya n'asima omusingi gw'ennyumba ng'omulaba n'atandika okuzimba ng'omulaba n'asereka ng'omulaba ne pulaani n'ogimuwa nze nga mbatwalisoose kusiba abo n'amaliriza ate n'ojja ku makya n'omugamba nti gundi wano wabuzeemu ennyumba gimenye abantu abakyayisiza abantu eggwanga lyabwe nga tetunanyiigira pulezidenti tunyiigire bano lwaki omuntu omuwa lyali nomwapuruvingira pulaani azimba ennyumba y'abantu ng'omanyi nti bijja kukya ku makya bamugobe ekyo akalowoozo nkabalekedde ako esaala embi ze mbadde musabira gavumenti tusooke tuzisabire abantu abo abatakoze gwabo tebalungamya bantu mubonaabona lwakuba nti waliwo abantu abamu abayagala oba oliawo okwekusa ne batabalungamya kubanga nze olwebo nga nti RDC awo tolinyawo sirinyawo kati bambi esaala embi muli eyo muzisabira pulezidenti avaako ddi gw'onoogenda ddi fenna Katonda buli muntu yamanyi lwaki amutaddewo era Dr. Lukwaga tulungamiza bulungi musajja oyo basinga asobola okwesimba mu constituency nange owona ali munoonyezaako akalulu embeze bwatyo alemerako
n'alemera ku nsonga gy'abagambye nga teziwooma oba nga ziwooma. Kubanga abantu baffe aba bulijjo baagala birungi byereere. Ayogera ekirungi bamukyawa, ayogera ekibi gwe baagala. Kati dokita weebale, twebaza nnyo Ssaabasajja okusiima n'akulabamu omulamwa, okulaba nti oli mukulembeze Mengo ate oli mukulembeze ayogera amazima n'abuulira abantu ekigenda obbawonya. Maama tusanyuse okulaba nti bigambo bibiri. RDC mu district akiikirira pulezidenti. Ensonga ey'okubiri yaba akulembera ebyokwerinda byonna ebya district. Era mu ab'e Nansana nyinayo Deputy RDC atule Nansana Shafiki Ali. Ensonga ey'okusatu RDC avunaanyizibwa okulondoola enkola za gavumenti zonna mu district. Kulaba abantu obwavu babuvuddemu batya, beekulaakulanyiza batya n'ebirala n'ebirala. Nze muula parish development model, emyoga, enguudo ennungi oba embi, sente ezize zikoze eki, malwaliro abantu eddagala balibba, abantu baffe bafuna obuweereza amalwaliro, abasawo babavuma, bakola biki? Amasomero bonna basome, abaana baffe babagobera school fees ate nga bonna basome pulezidenti yasasula, oba babuuzibwa babagoba baddeyo. Njagala kwebaza Mukama, neebaza Katonda nti mukyali balamu abantu b'e Nansana. Bw'atakubye engalo waliwo omuntu ebududde ettaka gwe libutubira ne tutamulabako. Nze omanyi Katonda yankola ntya nnyo Katonda, kubanga yatutonda n'atwekweka. Kati ntya nnyo oyo omuntu eyantonda nga nyina omukka obutamulabako. Bwabeerawo challenge oba ekizibu, manya nti Katonda wange akyali mulamu. Nze ekyo kitambuziza ebbanga ddene. Kati nammwe wadde mwakosebwa ate twebaza Mukama nti mukyali balamu musa. Bw'oba okyali mulamu ekitegeeza nti n'ebirala Katonda agenda kukola ki? Mbalayirira Katonda agenda bikola. Katonda yatutonda alina ensonga lwaki yakola ki? Obuli atwalira by'emirambo 30 oba 50 abafiiridde Mayumba Nansana. Lwaki okyaliwo ng'oli mulamu? Ekyo tuweerabiranga nga tonnabakolimira gavumenti kukiisaba nga Mukama weebale nkyassa n'ebirala bikole. Katonda awulira mwattu. Era mumwe mujye mwerondemu ababuulizi b'enjiri nga balyowa emyoyo. Tulina okuzza emyoyo gyammwe okulaba nti Katonda agenda bakolera ninga mulimu essanyifu mu mitima. Mujja kusiba emikisa gyammwe nga munyiizi onyiige gotwa abadde alina emyaka 3 nga mukyalo omusange nga afaanana w'emyaka 5 mu lwakuba yanyiiga. Nze kyova olaba ekintu kusonyiwa nkikulembeza nnyo. Omuntu gw'okyaye osanga omuntu omusajja osagala namulamusemya omusajja oba afadde ate gwe Katonda tannakutwala. Lwaki oyagala afe gwakulekewo? Katonda ng'agamba noono nkyamwagala. Era mmwe tebabalira ssente abasaba bagambe. Bajja zirya bazirye bakoowe mwogenda kutta muntu agaana okufa. Yes. Nze kyova olaba ebintu by'eddogo bannange ze ssente wakiri naziwangamu abantu abalala abali obi. Naye mungende musaba omuntu te ssente. Kubanga ekirungi mbaagala naye nabo bakimanyi bw'abagwa eddagala gamba nti kale katusabe Katonda akole ki? Katawo kiriwo. Kata mmwe abakkiriza mwe mulina okubula enjiri eyo. Mu Bayibuli omwo abantu ab'emulugunya mbalayira Katonda yabanyiigira. Ate bwe yabanyiigira baazikirira. Abaagumirako nabagaa waayo oba oliawo Musa anadda baatuuka mu nsi eki ensuubize wadde ate Musa si yabatuusaayo kubanga Musa naye yanyiiga. Buli bw'onyiiga ng'oli mukulembeze abu buli bw'ona okulembera abantu nga nti twabagamba gavumenti eyo Katonda tajja kuwa mukisa. Kubanga gwe gavumenti gwe kansala kati. Gavumenti yegwe yentale yenze. Buli bw'ogamba nti ate twabagamba era temunnaba n'ebirala bikyajja oba abantu bamazemu essuubi nabo bamukulembeze mufu. Ensonga lwaki Musa bamba ebirungi byakola byonna enkomerero tyatuuka mu nsi ensuubizi. Ogumiikiriza kukutuusa ku bwanguzi. Oba oliawo Katonda aba aleese ekigezo kandabe bano baba n'amalako.
gwomanyi gyogenda okutuuka omanyi obujulizi bwogenda okuwa bala disizi mu Uganda yonna nga gobakulira ate ng'oyise mu kalulu ng'okiyita kyakusaaga ku myaka gyange gye nolwensonga okwatakukiza n'ogamba nange kanumbe nange nsobola kisoboka noyita Katonda wali twebaza Katonda nti tufunye kati kambabuuza wakati wange namu mubadde mumanyi nti olwaleero Semakula ayinza okuyimirwa n'alangira basale 150 mwe abaana bamwe basome nga private lwaki tetukuba engalo ez'amaanyi haji waffe gwe twagala ennyo Haji Bulwadda mwali mukimanyi tyanaavaayo abawe ettaka bawe n'ebyapa lwaki temukuba engalo ez'amaanyi waliyo n'ebirala ebigenda okujja nga kwegamba ogamba bulijjo nabeerangawo wano Ssaabasajja juzi yatusanyusa nnyo era twebaza Mukama nti Ssaabasajja Kabaka yakomawo mwali era tumukubira engalo ez'amaanyi nga ssebo Dr. Rashid nze omu ku abo abaali banyiigidde Obuganda kubanga nze banzaala Masaka nasomoka Lwera ndi Munnabuddu naye tekiri mu nnono yaffe gye twakulira muntu n'oyimirira n'ovoola Obuganda n'olaba Kabaka mukamu n'otandika okwogera obulwadde bwa Kabaka abo baawa tukyali ku nnono oba tuli mu birala kati yabagambye juzi nti eryokanga nekola ki yabalabye Kabaka yabategedde abataagaliza Buganda okwogera ebigambo nga tomanyi nti enkya bwonna akiddamu ntya kibi Ssaabasajja ali kujjanjaba ku treatment mukimanyi nnyo abali wano ebintu by'abasawo tebabyogera ate gwe omugamba aveeyo tumulabe omulaba ki ali ku ddwaliro ku treatment fenna omuntu bw'abanga ali mu mbeera etali nnungi bagalindamu abasawo bagambye temukkiriza abantu kumulaba ate gw'ogamba oyagala kumulabisa kibi nnyo nekyamukisa mulungi twebaza ti Katonda amukomezaawo era twongera omusabira ate n'amatikkira ge tumuyozaayoza okulaba nti liyaleka ti tulina essuubi n'ekikome n'omulala niwabeera gwe bw'anaabanga afunye ebizibu si kiulinyimanyi kuba kwaŋŋanga bantu tubeeremu n'obuntu omwoyo gwa ggwanga ng'oyagaliza muno nawe nga weeyagaliza so maliriza n'ekino natulale Mwanyinaze Semakula ne Mwanyinaze Ssuubi manyi muyina abakulembeze ab'ebbeeyi ze sikirabangako tuyina abagagga bangi ani yavuddeyo nobbawako okusulira tebalina bye bayiwa kasasiro sirabangako musajja ng'ono gwe mugamba nti ye mugagga asinga mu Kampala ne sirabangako muntu ng'ono alina mwoyo gwa ggwanga tatulanga nti Mwanyinaze nyina basalizi abantu bano abaakosebwa tukole ki nali ngenda namugaa nti owa abantu abo nti obalaba feesi zaabwe naye olw'okukkiriza ne mugamba tofaayo tugende abantu tubalabeko ate n'abaana babe basome ebirala binajjira okwo era simanyi Ssebo Ssentebe abantu bano mwali badde mwabawandiika lisiti anti nze pulezidenti wa disitulikiti temwagimpa kubanga oba oliawo twalitegedde ono wakibanja myaka emeka ono wakyapa ono bwebiti netuyitamu netulaba bakansalazi mutuyambe Mwanyinaze entale kati nafunyeyo kojja Lukwago mayinze bakojja bebenkima kati ate ono ntale wakutandikira so lwaki nkyogera twogera wano nemazima details z'abantu bano siziina fayiro yammwe siginaze mu ofiisi era mbasaba mwefune mu leadership obukulembeze tufune ebibakwatako n'abayagala bayamba amanyi ayambaani munfuna bulungi kubanga bayibuli ega nti abaana ba Katonda baatula n'abasitaani bakola ki saagala ate n'ababi babeerimbikemu ate boonoona ekintu kyammwe so twagala kumanya ennamba tumanye amannya gammwe ennamba zammwe ez'essimu kiki kiwakosebwa n'ebirala chairman ebintu ebyo mbyagala mangu nnyo
oba oli awo naabiyitamu tujja kumanya otutandikira okuyamba abantu bano. Naye nze kindese olwaleero kiri kimu, olaba nti webaze nnyo mwannyinaze Joseph Semakula, ekintu kyokoze Katonda akikubalire. Batono abagaba naawe sente ozaagala basalizi 150 ozibalamu sente ya Uganda wano ng'oga sente mmeka? Bano abaana mulabye boogera oluzungu ng'oga basasula sente mmeka? Kati owo bw'aba agenda dutokota wano ng'atatokotera bwereere tulaba nti kyamuwendo. Yes, nze actually zansomoozezza nnyo endowooza oyo musomesa omukyalo ogwo nalabye wa accent oba nange mutwale ewiiki amale kumpigiriza munange efuukemuko, kubanga abaana bano abato batukoze bulungi. Bannaayo omwana adde ayogera ng'oga muzungu avudde mu Amerika bisibira omuntu mu bwavu nga bali abali mu ddungu. Abali mu ddungu bamala emyaka 40 nga bali confused. Myaka 4 ng'oli mu ddungu tomanyi kyakola, Katonda ng'abanyigidde. Ebyobufuzi olwaleero bw'obitembera noga kino n'ekino babugumirira, naye ate wayitawo ewiiki omuntu n'atandika okudda emabega nga talaba ki. Kyovula ffe ebyobufuzi twabivaako tetukyabyogera. Tulinze 226 tumale kujja abantu mu bwavu, tujje abantu nga bano abakoseddwa, tusaake bafune ekyokulya, bafune amasomero, bafune buli kimu. Ebyobufuzi birijja. Bw'oba tolonze Pulezidenti Museveni akaluku katereke abalala bajja muwa, kubanga afuze eggwanga mu mirembe. Tuli wano lwa mirembe. RDC akutte muzindaalo lwa Pulezidenti Museveni. Ono okubawa basalizi Pulezidenti Museveni. Haji waffe omulungi bulwadda Pulezidenti Museveni, kubanga tuyina obuyiza nga gavumenti buganda tobawa. Awo mulabyewo olwagamba lwaki ndi wano. Tegeeza Pulezidenti Museveni waali wano okubayeta abantu bano babawe basalizi. Salize kati mwabagamba kati musasule 226 bubakeeredde. Waliwo ensonga lwaki Katonda kyamwagala ofuga eggwanga lino. Emirembe wadde bakugobaganya naye okyassa PDM akakadde kamu nti omuwejere kwata gwatunda ennyaanya. Kati ebyo byenjagala. Era PDM nze nandyagadde tutandikire mu bantu bano abakosebwa, kubanga muli bubi. Era njagala kumanya emiruka gye muvaamu. Nze mwenyini kabwejumbira tulumbirawo tumanye nti omuluka gundi gwakosebwa omuntu afune akakadde agoba obwavu. Mwetemufaayo, kubanga nze Wakiso nabagamba kino ti Pulezidenti yansindika Wakiso, saagenda Wakiso kwegaggawaza. Singa ndi mugagga nnyo, kubanga ababbi b'ettaka baba bagagga nnyo. Naye nagamba Katonda wange ne mugamba nzize Wakiso okununula abantu abali obubi, abatalina ssente. Nja kwamkwata ensawo emu, era sitera kukyusa nnyo nsawo. Nkwate ensawo emu nyambale engatemu nenunula abantu bali abali obubi. Kati nze nfunirawo okulya ssente nnyingi ate abantu ba Katonda ne mbaleka mu mbeera embi. Era nze njagala kweyama mu maaso gammwe. Kisooka nze sitya kufa, kubanga Katonda yantonda amanyi olunaku lwange lwenakola ki. Kati mwebikolimu omuntu ne bwankolimira atya aba yeekolimidde. Ekyokubiri, nze muntu ayagala obwerufu n'amazima. Njagala muŋŋambe mu luka gwe muva, tugende tusitule ne Ali depute wammwe omulungi, tugende tukubewo kimeeza balaza bajje batusomere abantu abafuna esente za PDM n'ez'emyoga. Bwe tusanga temuliimu naffe tubaga nti kati bano baagala ki. Omanyi mu Bayibuli njagala kumanya gaabwe bavaawa mu luka ki ku kyalo ki. Era mbuze sentimenti ono mutuuzeewo nti kati neetika omusalaba gw'okulaba nti babawe sente zemwagala eza PDM n'emyoga. Kati ebirala bigenda okujja naye nga tosula njala. Nteeseza bubi okolime naye nga tosula ki. Ate manyi bw'ofuna sente tojja kukola ki? Ojja kukolima kubanga ojja kuba tosula njala.
So mbegayiridde nze nkulira Wakiso district yonna, nze nkulaba RDCs mu Uganda yonna, omukisa njagala guwa abantu abasengulwa abamenyebwa amayumba ab'ennansana bafune ssente za gavumenti. Ekyo nkimaze sigenda kiddamu, atakitegedde ng'oddamu ombuuza. Gavumenti ekyavuddeyo gamba nti omuntu wa bulijjo bamuwa akakadde, ani yali agagawaza abantu waki? Omusajja Museveni wadde bino tuli mu muyaga naye Pulezidenti Museveni talina byakoze wama bamaama bali wano. Kyalo omukubako obukubi luyi poliisi n'ekutwala. Yes. Otunda kabanja ng'omukyala tataddeko mukono osibira mu kkomera. Omukyala Pulezidenti yatusuusuuta. Ensonga lwaki nganze kati mwalinda byeddi nga RDC Wakiso nga ndi mukyala. Singa si Pulezidenti Museveni. Eggwanga tulisabire libeeremu abantu abamalirivu okutwala bannayuganda mu maaso naye nga si buli bwanguzi. Tulekerawo okweyagaliza. Abakozi ba gavumenti batudde mu ofiisi, sente zammwe bazikwata ne zibulirawo mu bbanga. Abamu abakozi ba gavumenti ne bekusaboka ne babakyayisa gavumenti. Ekiseera kituuse tusimbudde era ku Lwokuna ngenda wali Wakiso mumyuka bwe bayita Essumbwe kulaba abantu bonna ngenda kuyita muluka mulamba tusome omuko omwe yafuna sente za PDM ne parish model singa tusange yazifuna si wa muluka ogwo komera. Ekimala bannange abantu balidde nnyo sente zammwe. Tujja kufuuka ba Yusufu naffe tuyambeko abantu. Tujja kufuuka ba Musa tununuleko abantu baffe. Kubanga osanga omuntu bambi oyogera PDM aganze sibimanyi ebya RDC bajja abantu katugambe wano Namayumba omuntu ne bamugya Makindye ne bamuwala banyajja afunire mu Namayumba. Kati twagambye Kimeeza kyamaana abeera ow'ekyalo ow'omuluka mwenanga weemuli nemuga nti otumumanyi tetumumanyi. Nja kutambula ne ttiimu nnene ya poliisi nga gwe tugamba tetumanyi genda Kabalangali. Uganda egenda tunyumira. Kati bino ebyokusosola abantu mawanga mu madiini mu byobufuzi birijja 226 naddala ebyobufuzi naye katumale awamaanyi munabyabufuzi ayagaliza abantu obwavu. Kati munaye entale tufungize nga tetunalaba struggle tumale kujja bano abantu mu struggle y'obwavu. Tubawe free education una agituwadde director abaana basomere bwereere liyale boogera oluzungu nga bemulabye wano. Ow'ettaka gye Haji waffe Bulwadde abagabire amataka muzimbeko ate n'ebizimba Katonda abireete ate n'ekyokulya mu kifune. Kati abo abatembeeta ebyobufuzi balitusanga nga tuli wala. Munfunye bulungi? So munzikirize ngenda wala tumanye ekyalo muluka division ki. Ekyokubiri esente za gavumenti ntandikire kumwe nakutuwa mirembe singa tetuli wano obudde buno. Tuli wano olw'okubanga nti atukutte bulungi ng'abazzukulu y'ensonga lwaki Hajasani yasobola okuvaayo n'agamba nti mbawadde natabulako na muntu yenna ajja kumugamba nti obawangaani. Mukyo kiraga nti jjajjaffe atutambuza bulungi. Ssaba Oweekitiibwa Director Haja antumye nkwebazaako ensusso nti weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga omweyungako mu mbeera eno. Neebaza mama wa abaana bali okukyala bayironda gasasiro kuno ekyekyakulu imbeera mbi kuba empewo edukuba nkuba etonya edukuba ate nkusana kwakana kunitukulisa tubadde kuwana era tusanyuse nnyo okulaba RDC Wakiso batuleeterako abasobola okutuyamba kutuwa basarizi z'abaana baffe ne basobola okusoma. Tuyanziza nnyo gavumenti ya Museveni, tuyanza nnyo obuweereza bwonna, tuyanzeege naye ekikyo tusaba kale itaka bampeyo akabanja naye sirina busobozi kuzimba nyumba
kuyambadde nayo nagizimba mu January ngimaze finishing mu week emu nibajja nibagiwa ndina ebbanja ly'obukadde obuna obw'ekibiina buli kwe gituula ndina okusitura emitwalo 4 nintwalayo ate nga nsasulira bwera ate nga zina wenzijja kuba gundi bizinesi yaffa kati ntuuse obubaka buno kuba bivunaanizibwako basobola okunyambako oba basobola kutuyamba ffena nga bwe twamenye bwa mayumba bambi batuddukirire